Weewaawo nziramu okwaniriza maliwulire gaffe amalindirire ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa mukaaga ate omwaka 2016. Butereevu kkooti etaputa ssemateeka tesobodde kuwulira musango okuvunaanibwa kano Dr. Kizza Besigye ogw'okuguguba ekiviiriddeko abalamuzi okugwongezaayo ku lunaku lwe batoogedde. Abakulira ekkomera ly'e Luzira balemeddwa okuleeta Besigye mu kkooti eno avunaanibwe omusango guno. Ebisingawo omusasi waffe Kaabituwe. Kkooti etaputa ssemateeka tewulidde musango ssaabawaabi wa gavumenti gwe yawaaba ng'ayagala amateeka gatapute obwegugungo bwa Dr. Kizza Besigye n'abawagizi be olw'ensonga nti enjuyi zombi zibadde tezinneeteekateeka era nga n'ekkomera ery'e Luzira teryafunye ebbaluwa eyita Dr. Kizza Besigye mu kkooti eno. Ssaabawaabi wa gavumenti yawandiikira kkooti etaputa amateeka ng'akkaatiriza nti obwegugungo bwa Besigye n'abawagizi be tebuli mu mateeka era nga bulina okuwerebwa ng'anaasangibwa ng'abwenyigiramu avunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Okusinziira kwa myuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma nga yakulembedde abalamuzi abataano abali mu mitambo gy'okutaputa omusango guno, Dr. Kizza Besigye talabiseeko mu kkooti era ng'omusango gwakuwulirwa ng'enjuyi zombi zimaze okweteekateeka. All the pre-trial steps to be complied with properly, including serving all the parties, and also to have scheduling conducted in this matter, and thereafter again hearing will be fixed and fully communicated to the parties. Leader w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Radasras Rakafuzi ategeezezza ng'omulamuzi Stephen Kavuma bw'akikola akagenderere okutambuza omusango guno akasoobo. Kiri nti omusango guno Justice Kavuma yalonda olunaku lwaleero okuwulira omusango guno era yali akimanyi nti teguli scheduled, so nze mu kulaba kwange ndowooza ekyolaba kikwasa engalo ekintu tekyaliho ti nnyo nga bwe kyali, baafuna kye baagala, Besigye ali mabega wa mitayimbwa, so nolwekyo kakati tebakyafaayo okuba nti ebintu babipapiranga bwe babipapiranga. Mujjukira luli mu kupapa okungi Justice Kavuma yatuula yekka mu kkooti n'ayisa ebiragiro ebimenya constitution yonna. Mu musango guno Dr. Besigye talina pulida yeewolereza yekka era nga yataddeyo okwewozaako kwe mu buwandiike n'ategeeza nti obwegugungo bwe yakola yabukola mu mateeka era nga talina kye yeegaana kubanga ddembe lye erimuweebwa ssemateeka okwemulugunya n'okukunga abantu bamwegatteko mu kulaga obutali bumativu kufuga bbi n'obwannakyemalira. Ye Mubaraka Munyagwa nga y'omu ku abo Dr. Kizza Besigye be yakunga okwegugunga ategeezezza nga gavumenti bweraze obutiitiizi olwa Dr. Kizza Besigye okwewolereza yekka. Amazima gali nti kano Besigye atiisa gavumenti bwe yagambye nti ayagala kwerepresentinga oba kwewolereza kyatiisiza abali muyinza nga tebali shuwa ku kibi agenda kwogera. Nze ndowooza kyensonga lwaki tebamulese wano ate ensuubira tebali muzza engeri gyali nti yagaana okubeera ne looya amwogerera tebayinza muzza. Era mu kwewozaako kwe kye yawandiika Dr. Kizza Besigye akikkaatiriza nti okusaba obululu okuddamu okubalibwa n'okwekenneenyezebwa si musango era tekirina we kimenyera amateeka, kintu ekikkirizibwa ensi yonna singa wabeerawo obutali bumativu. Kinajjukirwa nti kkooti enkulu yagoba omusango guno oluvannyuma lwa gavumenti okubulwa obujulizi obumala obulumiriza Dr. Kizza Besigye nti yamenya amateeka bwe yakuba enkuŋŋaana n'okukuma mu bantu omuliro okwegugunga ng'awakanya ebyava mu kulonda kw'obwa pulezidenti okwaliwo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno. Ku Kingdom TV amalindirire Ekak Ronald yakusakidde eggulire lino. This is Kingdom TV.